Wetutukidde ku kiggwa kya Our Lady and St Jude Naggulo abalamazi okuva e Nebbi we basuze tubasanze bafuna kyankya balyoke boolekera olw'e Namugongo. Olukiiko oluteesiteesi era n'abakristo abava e Nebbi okugattako n'abakristo ab'omu kitundu kino bagezzaako okulaba nti bakola enteekateeka okubasuza okubaliisa era n'okubabudaabuda. Nga bwe bazze bakola ku bigo byonna gye bayise bano basimbye emiti ku ssomero lya St Jude Primary School e Naggulo n'ekigendererwa eky'okuzaawo n'okuuma obutonde bw'ensi era nga basimbye emiti 24 okujjukira abajulizi abakatuliki. Why? Also because there are 24 Catholic martyrs, so each tree they plant is actually representing one of the Ugandan martyrs. We shall follow the main. From here we shall connect to Nakawa. From Nakawa we move to Banda. From Banda to Chireka. From Chireka we branch off. Zibadde zikununkiriza okwera ssaawa 5 ez'okumakya bano ne bessa mu ddene okwolekera Namugongo. Okuwummula be kutali kukyuka bo bati abalamazi okuva mu disitulikiti ennabibasite okuva ku kigo ekyennaku bwe basuze okwolekera olw'e Namugongo. Bano ababadde bakulembeddwamu band bakira batambula bwe bakoola eby'ennyimba. Nga batambula begattiddwako abantu ab'enjawulo omubadde bannaddiini bannabyabufuzi ko n'abalala. I'm excited. My people are going to make it to Namugongo. So we are happy that the team is in one piece. Nobody is injured. Everyone is healthy. Ngazolekera okwera ssaawa 5 ez'okumakya twatandise olugendo luno okuva ku parish oba ekigo kye Naggulu nga tugenda e Namugongo n'abalamazi bano abavudde mu ssaza ly'e Nebbi. Bwe twogerera tuli kyali wajjala naye abalamazi ekyewuunyisa abantu badde olowooza nti amaanyi gandibadde bagaba bakendedde olw'omusana n'olugendo luwanvu naye ate ekyewuunyisa bongezi kuwaga ng'enyoga y'ennaku zino bw'egamba. Kyokka nga batuuka ekyali wajjala basanze bannaabwe abaluulu abawangalira mu munisipaali y'ekirala balindiridde okubaniriza mu Ebbugumu omubadde enduulu n'amazina. Bano be baluulu abawangalira mu Kampala abakuŋŋaanye ku ggulu w'ekyali wajjala okwaniriza bannaabwe abavudde ku Nebbi disitulikiti oba mu ssaza ly'e Nebbi. Nga batuuse ku kiggwa bayingidde nga bakulembeddwamu ssaabepisikoopi w'essaza ly'e Nebbi ate nga ye ssaabasumba omulundi ow'eggulu Reverend Father Raphael P'monyi Wokorach. Bano baaniriziddwa Reverend Father Vincent Lubega akulira ekifo kino era bw'atyo n'abakwasa obuvunaanyizibwa bw'ekifo kino mu butongole okutuusa okulamaga lwe kunaggwa. We are very, very grateful to God that He has made it possible for us to arrive at least to this day. We are here to receive all the pilgrims. Today the shrine is opening the door to receive all the pilgrims, and the rector of the shrine will give the key of the shrine to Nebbi Catholic Diocese. Fulaba omusumba wa diocese y'e Nebbi nga ali wano ekitegeeza diocese etuuse. Njagala obbagumya nti ffe ab'e Namugongo ffe babakyaza twateekateeka dda byonna biri bulungi. Oluvannyuma bano bayingidde mu basirika okwanirizibwa mu butongole. Abamu ku balamazi bano balaze essanyu okutuuka e Namugongo newankubadde baliko okusomozebwa kwe basanze mu kkubo nga batambula. My tricycle got broken 3 times on the way. Wherever we are supposed to live to sleep, you will find that there is no toilet for people with disability. Some churches, they don't have ramp where I cannot able to go through for prayer. So I sit outside. Kati mu kiseera kino ekiggwa ky'abakatuliki e Namugongo kikulemberwa ssaza ly'e Nebbi okutuusa nga olwa 3 June luwedde. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.